Bana mugambe atuleko wano wansi ku kakeekaawo awulirize ku bimu ebigenda okuba nga ate ebyogerwa mu program ya Family Clinic. Nze Nancha Lydia Magezi mukyala wa Kasinde akwanjulira program eno every Friday. Tubeera mu mukadde Madison Mugerwa Bikongolo era tujja kumuwuliza kadeke nga katuuse naye njagala okujjukiza nti eno wiiki tutambala emikwano gyaffe abava ekikajjo banakazadde from Kikajjo district, but in particular leero tuyina mikwano gyaffe abavudde ebusawula. Yes, kanisa esangibwa mu district ey'Ekikajjo batukoze bulungi from Monday paka kati tubadde nabo tulidde ebikajjo era tukakasiza ddala ekituufu ebikajjo biva Kikajjo. Mikwano gyaffe batukoze bulungi tusanyuse nabo tuzannye nabo tuliddeko nabo batuyimbidde ennyimba ennungi ddala era batugenda basanyuse nnyo okubeera nga ate bazzeko ku radio eyatandikibwa abawuliriza baayo. Alright, kati kambanjulire leero ninawo okuba nakazadde abazze mu Family Clinic ekitatera kubaawo ne leero tubalina era nga mu studio ninamu omukyala. Mukyala ono ye mukyala Robina Matovu, ye mukyala Robina Matovu era nga avudde busawula. Ono no ye assistant wa Family Life, ye Family Life wali ebusawula. Ono munnange ye assistant we akulira ebya Family Life so nga ate ne mu Children Department era nayo atambuliza bulungi emirimu gye egy'obuweereza. Mwali mu studio ono no mukyala Robina Matovu era ye mukyala wa Headmaster wa Light High School Seguku. Mukyala muzadde era abaana balina abayimbye ku makya kayimba bayimbye akayimba ne katusomoza nnyo ntandika okubuuliriza bageze ne bagamba mbu abaana bo basabalabirizi bonna basabira busawula ne tugamba baana kyabo mu kunoonyereza ng'ono gwe njogerako mukyala Robina Matovu y'omu ku baana abo baganda baffe taata waffe Samuel Kajoba bazaala era tulina mu studio enkyala leero tatambudde yekka ali n'omukyala Magi Nyanzi naye ng'asabira mu kanisa ey'ebusawula mu district y'Ekikajjo. Ono nno yakulira abakyala ebusawula wali ate yakulira n'ekitongole ekya development. Mukyala w'amaanyi ku ssomero liri enjogedde erya Light High School Esseguko ye bbaasa waayo so kati naye bwe mubuuzizza ebyobuzadde aŋŋambye abaana bayitirivu bazaala baakuzizza baatendeka baabuulirira wamu ne mukyala Robina naye yagambye abaana bangi bazaala mu nsi eno. So abantu bendi nabo bazadde era tugenda kwogera ku nsonga ezimu ezikwatira ddala awo. Kansooke mbawakadde batubuuzeeko Mami Robina tubuuzeeko. Banange nsanyusa okubeera mu Prime Radio olwaleero mu studio naddala nnyo okubeera ku programu ya Family Clinic kubanga ndi assistant wa Family Life ate nga ndi assistant wa Mwami Matovu so kati bwe mbeera wano mba nkiikiridde busawula bulungi nsanyuse okubeera waneno. Amiina, tweyanziza nnyo okubeerako naawe nkyaleero. Maama naye tubuuzeeko. Abooluganda mbalamusizaako mukama waffe era wamu nange ndi musanyufu nnyo okubeerako mu studio za Prime Radio olunaku lwaleero programu ya Family Clinic. Abooluganda tusuubira bingi nnyo okuvaako bye tuyiga mu programu yaffe yaleero. Kakati wiiki nga tugiggalawo tulina bye tutunuulira nga bikutte omubabiro tugamba lwaki twogerako ku nsonga zino ezibeera zitambula ate nga tuzitegeera bulungi nnyo ddala gye ziri. Tetwagala kwefuula bannampulira zibi nti balembogo yamutta nti bwatu batera okuzitta. Kituufu kiri nti wiiki eno etambuliddemu ebintu ebitwewuunyiza mu ngeri enjawulo. Waliwo omukyala ono muyimbi celebrity we Uganda wano mukyala muyimbi w'amaanyi. Mu wiiki eyo yasalawo n'awandiika akatabo. Akatabo kano nga kakwatagana ebize ebimubeera ku mutima oba emboozi ez'obulamu bwe nga bwabulabye ebimusanyusizza naye okusingira ddala ebimunyigirizza. Abantu bangi akatabo kano batandise okukafuna online ne mu maduuka eyo buli muntu asobola okukafuna. Kaliko omuntu okugamba nti no my mother knows. Mama wange akimanyi. Mama wange ye alina okuba nga akimanyi. Oba mukkiriza oba temukkiriza mama wange alina okuba nga akimanyi. Naye bw'otunuulira ebiri munda omwo simanyi oba mwafunye ku mukisa nemufunako ku highlights ezimu ku chapters eziri mu katabo ako. Naye ebirimu bingi biraga akatabo kano mwana ayogera ku bintu bingi nnyo. Yali mwana mujja na nnyina mu bufumbo obwo
naye ebimu byayogedde ebingi abantu bagambye nti fuwa newaffe Uganda oba Buganda omuzadde tasobya omwana ebintu byonna ebyanenya mama we mwebiri omwo obutafayo okubalekawo okubeera nga abantu bajjanga ne baanirizaako bano biki bintu ebyo bituwadde buli omu okwogera abazadde nalabye abaana abamu nga bakomentinga nabo nga bagamba nti nabo balina ebizibu ebyo mu maka batunulira abazadde nga abazadde balina ebintu byebakola naye ng'omuzadde ndoza takifuddeeko waliwo babeera baagala okubaako beboogera bato baga mama naye nedda wano mami tukoze bulungi mami ng'alina engeri gya musilensinga emisinde ebintu ebyo mubiraba eyo nammwe ebintu ebyo tubiraba era nga tukuza abaana mu parenting challenges nyingi waliwo ogamba nti mukama bw'aba takubedde oyinza obutakuza abaana bano n'obakuza n'obatuusa w'oyagala okubeera nenze ku story y'omukyalo ono nina ekintu ky'ensooko ekindetera ekinzira mu bwongo omuwala ono oba omukyalo ono okuvaayo n'agamba kampandiika ekitabo emyaka gyonna nga zaakula ebintu bino ng'alinga abisirikidde waliwo awo ng'abazadde ekintu kyendowooza kitusaana opiikinga yali si mukwano gwa maama abaana bano si mikwano gyaffe nga banoonyayo abalala like ababa be batambula nabo mu lugendo lw'obulamu bwabwe oba tuli bakambwe oba tetuwuliriza kati alinamu bwe yagambira nti abantu abagenyi bajjanga ewaka naye abagenyi bano nga bazze ku ludda lwa taata eyamukuza kati nga batuuka ewaka awo balina engeri gye baanirizamu bano abaana baabwe taata bazaala ne bagamba this is Regina this is wati biki yabawawo obwokulya newankwadde bamanyi erinnya lye tebayogeranga bakumuwahaga oba omwana nawo naawutereka waliwo ekintu kyosobola okubeera nga oyigiriza omuntu ategeere mu kukuza abaana endowooza z'abaana zaba balina naddala ng'oli mugenyi onojja waka oba okuza abaana naye si gwe abazaala biki byosobola okubagamba maama nze ndaba omuntu ng'okuza abaana abasukka muomu olina okuba omugezigezi ow'enjawulo ekisookera ddala abaana bano olina obbalaga omukwano bwebalaga omukwano n'obasembeza bingi byosobola okubamanyaako ate ne bannaffe abajja mu maka gaffe tukyalira bw'osanga omuntu ng'alina famire y'ennene tofaayo kubuuza nti ono oba afaanana gundi oba ono takufaanana balinayo naako ono nga tebafaanana si wawana bano nga bafaanagana nnyo bano beeru nnyo bano baddugavu twesubira tuba tugenze mu maka g'abantu tukimanye bonna betusanzewo bakiri baana abaana abamu balina personalities ez'enjawulo ng'oyinza okukomentinga n'otamanya nti oli olina engeri gy'okoze eki gy'omukosezza just kubuuza bubuuza ye ono nga mweru nnyo ng'ate abala bakola ki nga baddugavu naye ng'ate it happens mu families osanga oli alina abaana abeeru nomala ng'alina abaana baki abaddugavu so bonna jangu oyogere nabo bonna boogere wamu bw'obasanga ewaka kati nti ewange wa mukyala Nyanzi just not bonna you have beautiful children so sinti ono nga yalungi wa ono nga mulungi nnyo ono nga munene nnyo ono nga mutini nnyo olaba Joan waliwo Lydia waliwo nze ntuma na Adasha Adric oli najja n'agamba oli n'ayogera erinnya lye naga ono nga ate yesi omwana okoze statement ntono nnyo naye ng'emukuba kati tuba tulaba abulwa ne wakijjirayo wakyogera ddala ekituufu ayinza okuba si maama yamuzaala kati n'agenda ng'agenda yekoyiringa nga yeekuumira ebintu bye okakana tulaba instances ezigazinga zino ate n'ennene ezisingawaawo ng'omwana awulira tajja mu maka naye ng'ate evudde ku mugenyi evudde ku mugenyi akireese n'akalala nze kenyinza okwongerezaako awo tukkiriza abaana buli omu ekikula kye abaana si buli omu nti amaanyi ge ono g'alina n'omulala g'alina kino nze nkisindika eri abazadde tugeze mu kusoma nze kati nnayo muwala wange yangamba mami ekisinga okunkosa mu bulamu bwange kwe kulaba nga nsomye bubi naye ngaffe abazadde tulaba asoma bulungi
naye ye alina wayagala okutuuka kati bwe baleeta reports olw'okuba olabona bano baperforminga nnyo bw'ofa nnyo ku bano abaperforminga obulungi n'omupraisinga olwedde ono alina obuzibu obwo alaba nga yatatuusa ku expectations zo ekitegeera ate n'olaga nti bano bakoze bubi nnyo ng'obageraageranya n'olyogeraageranya naye tuba tuvudde ku byokusoma mu mirimu egya bulijjo abaana mulimu abasobola okukola emirimu egimu nga mala tebagisobola ng'abazadde tufuba okulaba ng'abaana bano buli kye baba bakoze mu maanyi ge omusiimire w'amaanyi eriyo eyo kakati walala we yagambye nti taata waabwe ono yabakuza yali anywa sigala kakati ng'abaana bano baatuma bagende bamukoleereze kati okoleeza sigala mbu bw'oba okoleeza olina okukozesa omumwa n'osikako akaliro kano kagende nga kakutte bulungi kati abaana abamu baasikasika omuze ne gubakwata ne bafuukira ddala abanywi baaki abasigala kati maama ate bwe yali abagobako omuze guno yabakubanga emigo mingi okuva okulekera akola ki kati omuwala ono baabakya bamuga naye abaana b'okuba lwaki tosooka kunoonyereza engeri gye baayigamu sigala oyo mbadde wano omuntu woono nti yalinga akola ki so era maama yayomba nnyo okwali kumugambako abazadde tubagambeko tulina okubagambirako omwana ng'alina kyasobola okwogera n'agambako ku nsobi zo era alina kikugamba atya nze nsuubira nze nga bwe nayogedde bw'oba okureetinzeewo omukwano wakati wo n'omwana famire yamwe ng'egye mugitambuzaamu oluusi omwana nayiza n'okubuulirira oba n'agamba ekintu ng'omunyumya last time kino it happened ng'omuzadde newokola ki weechekinga n'ogamba maybe wano nakola ki nsobi ate era nze nkubiriza abazadde tukkirize ntusobya singa abazadde abedda nti omuzadde tebamukola ki tasobya tusobya kuba omwana ne bw'oba omunenyeza era nze nja kukozesa nnyo example anakuba mutabani wange waka ng'alina ensobi z'akoze nali mugambye kulongoosa nju naye oyinza omugamba okulongoosa enju n'amala like 4 hours ali ku mulimu ogwo kati nze nve ng'eno nga mukuba mugambe lwaki bwe kyenkugamba take a lot of time n'akaba nyonyonyo but after some time ne muyita ng'omuzadde mugambe naye lwaki you behave like this n'aŋŋamba naye mami obuzibu bwe nnina mba njagala nkola ekirungi mba njagala ntereeze ng'ate kyamazima if you give him time toyagali akole kupesiyo akola ekintu n'akola ki n'akigyayo bulungi era mulinze ekyampa ekyokuyiga nti sometimes tulina okuwuliriza abaana bano aye n'otanenya bunenya nakumukuba buli saawa tomuwuliriza naye kati yakugambako atya kugambako kwomubeera mwagala bwe kutyo tafunayo kade n'agamba nti maama nja kwetaagamu ku 7 twogeremu ayi nze ndowooza omwana ayinza obutakuyita mu meeting nti ku 7 maama twetaagawo ko akakiiko naye buli lwobeera nga ofunayo time ne mubeerako n'abaana ng'essimu whatsapp ogitaddeko wabbali ne tiktok n'otuula ne mwogera abaana bano engeri gye bali nti disiki zaabwe ezimu teziba tezinnanyweza bintu bimu boogera bye basanze ogenda opiikinga ate omwana bw'akizuula nti ne bw'aba ayogedde ekiri negative omuwuliriza ajja kuvaayo akugambe agambe naye mami luli ojjukira naye mami tewampisa bulungi naye mami luli wawolerezaamu gundi ng'ate nali sikoze musango Irene alina kyeyayogedde nti baamuyitanga bwe yayogeranga nga bamuyita drama queen ekyo kyandeetedde mu maka gaffe abaana abamu tuze tubalebolinga oyo bwatyo oyo ekikulu yeekoza oyo ekikulu yeekaabya oyo ekikulu alina olugezigezi omwana lwe tugenda nga tulebolinga bwe tutyo nga tumutuuma amannya alemererwa okuvaayo okwogera naye ng'oluusi kyeyandibadde ayogera kyandibadde either kimuyamba nnyo ng'omwana okugenda maaso n'okutereeza ensobi naawe omuzadde okwechekinga naliko ku kkanisa omuzadde omwana yakola mistake omwana oba yakaaba ye bwe yajja n'asooka mukuba olunene omwana n'akaaba omwana bwe yakaaba omwana mama kyava omwana n'amugamba naye mami onkubye nenze sinze mbadde n'omusango oli gundi eyakoze bw'atyo omuzadde ne mulaba nga yakoliringa bw'atyo kyava amugamba ekikulu naawe olwawo okwogera lwaki tewaŋŋambiddewo
So sometimes abazadde tugenda okulowooza twetereze ng'obudde oluusi buyise kati mama Irene era ayinza okwagala okutereeza naye ng'obudde bwayita time teyagiwa. In other words, n'abaana bano tubakuze nga tubawayo akadde meeting ng'eyo nti waayo amaka tugatamuze tutya nti tukoze ensobi ki n'akunyumya n'agamba maama nno temukoze bulungi ekintu kino bwe kiti. I think inoza nabo bagalayo akadde bwe katyo bwe kiri nsuubira kituufu bwe kituufu kyemanyize wadde si tetukikola nnyo mu African settings yaffe naye ensi egenda ekyuka abaana obawa obudde obwo okubanga mubaakomye mu discussinga moso nga abaana bakomye okusomera tubeera nnyo n'abaana baffe babeera ku masomero nsuubira buli famire twandifunyengawo akadde aka welcoming abaana ku masomero gye bava ne tunyumyako ne batubuulira bye basanze ku ssomero ne tubabuuza ebibasanyusiza ebibanyiziza ne tubayimbuulira ate ebipya bye tunaatambulirako ate era kirungi mu families okuba ne tuschedulinga meetings awaka nga munyumya n'abaana nga museka abazadde tujjewo eno okubeera nga lwobeera n'abaana kuba kunenya temusaaga temukola ki abaana baffe batuva nnyo mu ngalo mweyo embeera nga maama bulwotuuke waka bakola ki baweta buwesi nze nsubira kiyinza okwongeza abaana baffe okutusemberera n'okutugambako mu bantu abakomenti nze waliwo abakomenti nze ne bagamba nti naye oyo omwana just yazaalibwa wantondo kubanga yebageraageranya ebintu bye yawandiise bibadde mu maka wonna ati mu African culture bakuze nnyo n'ebintu ebifaanana bwe bityo so kati abaana bo tuna kitusobola bagambako ku mbeera ezo ez'okukwata obuntu n'okatereka okuva mu myaka 3 okyajjukira engeri gye bawamu olihaaga gwe ne batagikuwa waliwo abaana tusobola okweyamba okwejja mu bintu ebyo bwe bityo kuba kati abantu bangi abaali bakomenti nga balaga bali traumatized n'engeri gye baakulamu emyaka 3 emabega ng'olina kati emyaka 4 naye ng'ojjukira abaana bano mbomu bagamba ki abaana ndowooza nabo basaana mu meetings zaffe zo ze tuteeseza ze tugamba ze tugenda okukola tubemuko ne session egamba okuyigiriza okusonyiwa n'obutakipinga bintu ku mutima like yogera ekintu oba muganda wakunenyeza oba omuzadde akusobeza twogere ebintu bino tubenga abasonyiwa ate ne tugenda amaaso kubanga olaba Irene for example ng'ebintu bino yajja abitereka n'agamba akampandiika akatabo because n'ebintu bye tufunye abaana ne bakyawa baganda baabwe to an extent tulina abaana leero nga tebakolagana na baganda baabwe naye kiva ku kugenda ng'omwana agenda atereka ndowooza tubayigirize okusonyiwa nayo value nungi esobola okubayamba okutereeza engeri gye batambuzamu obulamu bwabwe okusonyiwa ate gwe bagamba ki abaana abo era ng'ogyeko okusonyiwa ate era abaana bakimanye nti obulamu buno buyinza obutatambula buli kiseera nga bwoba obusuubidde bw'oba ofunye nga challenges ezo n'okuba ng'osobola okwesiga Katonda ebintu ebimu waliwo omuntu bw'osonyiwa n'omala n'osonyiwa ate naawe n'osaba Katonda akuyamba kukye mu mbeera eyo kubanga abaana baffe n'abayigirizaamu okusonyiwa era tukwatagana n'okubeera nga bali ku musingi gw'eddiini kubanga bagamba tinewakuba ayogera ebyo ne binakubulaba nembi esomera amasomero ga bbeeyi kino bonna gayogerako ate era ng'abazadde era tuyambe tumanye personalities z'abaana baffe waliwo omwana gw'oyinza okugamba ekintu agamba oke naye nga oke teri ki oke omwana ng'oyo nsuubira maybe mama Irene teyafuna budde kumanya Irene kikyali ekituufu kiyinza okuba tuyinza omunenya nga teyategeera mwana we naye singa yali amutegeera nti alina obuzibu obwo tajja kintu ku mutima osanga yandibadde amukwata bulungi yes namuwadde ng'obudde n'amuuzza bazadde mufuba okulaba nga mutusoma babalaamu kati nze nga nnakula ndi muntu wabyakwagalibwa nnyo kwebaza ndyawo namala kula nemanya nti eyimunja bikola nga terya nneeba naye nga waayi kankole emirimu gyange njagala kwogerako ku kasonga ke tugenda okukomekereza nako abazadde balinamu embeera nga singa aba akyankalanye n'omusajja gwe yazaalamu abaana abo okwata obusungu n'abuteeka ku mwana ono bwonna olw'engeri gye ba breaking up ekyo tukirabye era
abamu bakibaddemu nabo like they can testify basobola okugamba nti ekyo kibaddewo ne leero ne tuba tetunakwawukana n'omwami Matovu nga twabadde tulina ebyaffe ebyatucyankananyiza era bw'ovaayo mu ddiro ogenda okulaba bikusaba n'emmere you know ogenda okulaba nga obusungu bulina engeri gye bukoze ekibuzze ku mwana naye oluusi oba tokigenderedde kuba nawe oba olina ebikutwala naye n'omwana alina demands kyova nga gende wa kitaawo enyindo buli kimu ng'oluusi wakola loosi tewafunayo n'akufaanana okitegeera so nze ndowooza kati ate kisukkawo nnyo nga n'okwawukana mwayawukana nga ne ssente etaziwa na biki kidde eri abazadde nti abaana bano tuba tokyaringa tubanyigiriza oluusi tebalina nawe basobola kuviirayo bwe tutunuulira Uganda leero oba ne statistics abaana bangi ennaku zino abavuddeyo abayindi suicidal ndowooza mbeera za kubulwa gwagambako mbeera za kubulwa nti ne family zibreakinze nnyo sitaani amaka galumbisiza maanyi nti zibreakinze nnyo single parents bangi abaana abali bokka bangi so bwe tutunuulira ezo embeera abaana omuzadde abuteeka ku mwana yabiteeka ku mwana obviously ne mukama atusasire mami Magi gwe njagala yogereko eno ensonga era in that same line abazadde abaawukana naye ne bamma omukisa omwana okulaba ku muzadde omulala kintu ekyo kyogerako ekintu ekyo kisookera ddala nga bwengambye enkola mu ssomero nkirabyeko ekintu ekyo kyabulabe nnyo omwana ono ne bw'okola otya era bamala ne bamiitinga ne taatawo tufuna abazadde n'akugamba saagala taata w'omwana n'amulabeko oba omuzadde najja n'akunyonyola n'akutotolera ebizibu bye nti yakola ku mwana oyo amulabirira biki naye omwana asobola okujja gy'oli nagamba damupa ku ssimu taata we n'amuweereza nga omutwalo ogwo gumu naye ng'omwana atreasuringa nnyo taata we okusinga maama we akola ki asitogolinga ne feezi so nze abazadde kyenyinza obbagamba fayini ebyabaawo byabaawo tuyinza obutabijjaawo bintu bingi ebyawukanya abantu naye abaana bano tuleke nga bawuziganya sayidi zonna kubanga the end of the day beetaaga taata waabwe beetaaga maama waabwe ate olwo byotasobola kukola nga maama n'obimalayo wadde ngabe omuzadde ng'aweereza omwana mutwalo gumu naye ng'omulaba akubya nnyo ne taata okusinga ne maama ate abazadde abaami sorry okwogera ku baami bajja nnyo ku ssaawa esembayo yamakungula mwana wo ng'atikkirwa ng'anaatera awo n'amanya nti kati omwana naatera omufuna ayinza okuneerabira wano ne ku graduation n'atandika ogenda ng'asinga obukyayi muki mu mwana ono so nze nkubiriza abazadde bannange byonna ebibawo ebiri abaana tubakkirize balabe bazadde baabwe bonna naye twomubuulira byammwe byabaawula mulimukieko n'ekyo abaana bamu balemeddwa n'okufumbirwa bambi olwa pasitiza abazadde baabwe maama n'osigala ng'okonjera taata oyo yali mubi abasajja biki ng'oyogera bibyereere omwana akula nga alabira ddala abasajja si balungi mu bulamu bwabwe so abazadde ffe tuba twawukanye naye abaana tubalekere omukiso gw'okulaba abazadde baabwe bannange mikwano gyange bano ab'ebusaawula twagadde twogereko ku nsonga ezo ezookya mu ggwanga kubanga gye ziri ndowooza omuzadde ali yasobola okuba nga alina kyapiikinzeemu ebintu bingi byolina okutunuulira abaana bo beetegereze bonna si be bamu mugoberera embeera zo naye ono nno akaaba mangu ono nno akola bw'ati bw'oba wakuba walaavu bawe laavu eyawamu bonna abaana bawe haaga bonna naye n'ohagingako ono olina omuleka akakantu agenda katereka ebbanga ddene bw'ojolaba omwana gwe bawaddeyo akasente nga muntu talikeerabire oyo anko gundi yampa 10 so make sure nti abaana boosazeewo okubakuza bakulize wamu bwe baba bakuze ntata nga si abazaala nayo kifollowing up beeyisa batya naye embeera eziri ewaka zitambula zitya so ebyo twabirabe naye ngenda kubasaba mutumirewo ku mikwano gyammwe ate tugende mu maaso n'ebyokuyiga ebya bulijjo tweyanzisa nnyo olw'omukisa guno njagala okutumira omwami Matovu bambi anzikiriza nenzija wane mu family clinic ne mukiikirira ntumire ab'ebusaawula mwena natandika okumenya nyinza okubeerabira mwebale nnyo okuba nga tukoledde wamu bya nakazadde ate sinza kwerabira kubuuzaako bana kutumira Pastor Kajoba n'omukyala n'abaana bonna nabo bangi sigenda kubamenya ndi musanyufu nnyo okubeera neno mukama abanjagalire mwenna amiina nze ntumirako omwami wange omulungi Nyanzi Job
era mwebaza kubanga kojja waffe akimanyi nti kojja studio wano nanyamba nanvuga nakuvuga bambi era nentumirako bakozi bannange aba Light High School Segufu naddala benkola nabo mu accounts department naye era nsaba ne kano kayiseewo Light High School Segufu Road 6 miles and a half saba abayizi tubeetaagira ddala buli kintu kirungi ku Light High School Segufu bw'oleeta omwana tojja kwejjusa nentumirako Kajoba Big Family Kajoba Big Family ina abaana abazzukulu bangi nnyo bw'obamenya oyinza okuba nga obasosodde neseerabira Busaawula SDA Church nga mwe muli abakyala njagala nnyo abakyala ntumidde nnyo abakyala mweyongere okwagala Mukama n'okumuweereza mu byonna ane situmidde bekatikamu Masuuli ta district bannange mwizo kwa mbadde muwuliriza feffe nyini ffe tuli mundaani era tubatumidde n'abaana bange bonna mwaba competition kubanga bajjano nga bebanyonyola omulabirizi jaza tubakopa naye bwe muzza mukakasa nti ate abaana be yazaala basabire bannakazadde mutukoze bulungi nnyo tweyanzizza nnyo okubeerako ne bannakazadde mu family clinic y'olunaku olwaleero batumiddeko bonna ewaka bonna etalekaayo n'omu ba Busaawula Kikajo district tukyali nabo olunaku lulamba bano bazze batubuuzeeko ate bebaliko ebigambo ebirungi bye bagamba eri abaana n'abazadde nga temunadda ku ssomero abaana mwebale nnyo mukyala Robina n'omukyala Magi Mukama abatukumire nnyo ddala family clinic ekyagera maaso